can't even kill and you can't even treat animals the way that lady treated this young lady. But I want to thank God and I want to thank Nsambya Hospital for reviving her life and her health. She looks frail, but she looks stronger, and I think regaining the grace of God, she will be well. But the family, the father and the mother, government will stand with you during this trying time. The IGP, I met him yesterday, and I had a discussion also with the director CID. Nowadays, when they violate children's rights, government is trying to improve on the efficiency. And now we can uphold the perpetrators. That lady ran away after doing that incident. She went to Cavalry, but Uganda police was able to locate her just in a good time, and she was apprehended on the day before Christmas, and she was transferred finally to Kampala. So the IGP says that lady's case is beyond any imagination. So everything will be done through the DPP to ensure the woman is taken to court, and also to check her brain and her head and to see her intention. But she doesn't have to be in society. She should be locked in New Zealand. Yes. If I had capacity, if a human could be put in a cage, that woman would have been taken to the zoo to be looked at as an animal, almost treated like a lion. So, from that, so the sukari kamwe mama yatera okutereka sukari omwana eza gavumenti zijja kujja. That's your ice cream, eh? That's your ice cream as we cover. Thank you, Claire. I'm happy to see you alive, okay? Yeah, I was so concerned when I saw you sick. You're a beautiful girl. Black man. Yes, yes. Mwana mweru la balanji. Yeah. So mwana ogenda mu black man. Yes, kiriza kire. Tambulugunye. Kati ono tugenda mu kwa twigula ba mani. Ono mukazi abadde ensolo. Kuna ngoma bya mani bwe bamumira. Bagenda kubakongolera acheke omwana oyo. Nga msukula. Yeah, msukula. Namulezeeye mabbali. Sorry, Mama. Good girl. Okay. Okay. Ddwaaliro Nsambya nga nze kulaba ku mwana waffe eyatulugunyizibwa omukazi osobola okuyita ensolo yeeyisizaamu empologoma n'agwa ku mwana wa munne n'amutulugunya n'amulumaaluma n'amumenyaamenya gyobere abadde amenya mwana wa mujja we ate nga omukyala yazenga Maid. Kuno okulabula erimwe mwina abatulugunya abaana gavumenti tegenda kwebaka ngayo omulabye ensonga y'ono omukazi yakoze ekibi ekyo bamukwase mudakanga tumuleese era nabo babadde batulugunya abaana bonna ennaku zino tubadde tubakwata. So kati tewakyali kutira ku liiso oba gwani oba gwani n'odduka n'okugenda ejjubba tujja kugera ejjubba kasi otulugunya omwana. Ate era kino kibe kyakuyigirako eri abazadde abagamba nti temusobyanga mukoze ensobi. Omwana waddenga okugamba nti omuzadde amutulugunya bateekawo sauti helpline nga gavumenti minisitule yagenda. So omwana wanaakuloopa nti omutulugunya era gavumenti egenda kujja ekunoonyerezeeko. So abaana tujja basomera enamba eyo bagiwandiike maama wo bakitayo watandika omutulugunya oba omukozi atukubire. Fenga gavumenti tugenda kujja mu maka ago tunoonye omwana oyo atuwe sitole wetusaana nga kituufu omutulugunya tujjamu kujjako kati gavumenti erina amaka g'abaana enaggulu. Ate waliwo n'abantu abalina amaka gabeera ddala 109 agalabirira abaana tujja babajjako tubatwale. So mulekera okutulugunya abaana. Omwana omuto waate talina musango ate omwana omuto bwe tuyinza okugamba nti yakola bikola by mistake kubanga yeetaga kuyigiriza. Tosobola munyiga n'oba oyombye n'ennyina oba n'ekitaawe nga balinayo obutakkaanya tosobola kutulugunya mwana wamu n'okutuuka ku mbeera eyo mwalaba babadde balaba katambi ako. Ate nsaba namwe abasharinga katambi mulekere awo. Kalungi nnyo kakreating awareness okunoonya omutemu waali naye ate kisukka. So batiktok n'abalala twandikeerezaako engeri tukozesaamu data ne content to promoting a violent free society.
njala kwebaza eddwaliro ly'e Nsambya mu ngeri ey'enjawulo. Eddwaliro lya bwannannyini lya Catholic Church naye likoze omulimu mulungi. Kati omwalo nga bumulaba ali mu mbeera simbi, afunye amubuukinze nazaala we amabulakamaani omubuukinze. So tusabire akanakaana naye nammwe abali nga mulina abaana abatulugunyizibwa tujje mu minisitule omugenda ku lebe ey'okutaano. Tulina desike weeri okufuna ensonga ezo ne tuziwulira ne tudisipakingirawo abasirikale. Nayogedde ne director wa CID yangambye mukama we IGP naye eyatulugunyizibwa Bambi bakoze omulimu mulungi ne crime intelligence kulaba nti baleeta omukyalo ono. So mwena abali abalina entegeka z'okutulugunya abaana tulekeraawo era kasabe taata w'omwana ababulira omwana embeera gy'alimu wakati yamanyi. Oyogeddeko nti gavumenti ejja kuyimirira wamu nabo. Tujja kuyimirira wamu nabo nga gavumenti okulaba nti kisooka omwana afuna obwenkanya yamutusizaako ekibi abonerezebwa ate n'okulaba ngeri gavumenti gyayinza okusapootingamu. So tujja kukipresentinga wa mukama wange president ne prime minister nabe ng'ekisobola okusapootingamu bano abantu naye si be bano bokka abaana abatulugunyizibwa baali. So muveeyo mwogere nga waliwo okutulugunya kw'omwana kwe mumanyi, tunoonyereze ku nsonga ezo era tukwate abo abatulugunya abaana. Otherwise okubeera minisita w'abaana nga tasobola kunoonyereza kana akasanga katono n'okwata omusiru ng'oyo omukyala kye yakoze then obwa minisita oba tobusobola. So naye tusobola kikola nga minisita nzekka nga sirina IGP era nga sirina director wa CID ne director wa crime intelligence wamu ne president ne prime minister. Tukolera wamu nga tiimu nga gavumenti. Minisita era ku nsonga yennyini lwaki emisanyiro gyeyongera? Tteeka ery'abaana lye likyanyegenya kiki? Lwaki? Kuba tubalaba bamala ne babata kesi ziringa ezeyongera, tteeka lye litananywera. Tteeka linywera naye abamu mukola ebintu ebyo temuwulira gavumenti. Ate n'ekirala abazadde bamanyi okwekobaana n'abakoze ebibi ku baana baabwe ne babasaba ssente mu kifo ky'okuba prostitutinga. Kati waliwo ekisajja kyakwata akaana kato, omuzadde n'ayita ebbali n'ayongera ne yakwata omwana ne bakaanya ne ofiisi ya DPP n'agamba talina interest mu musango n'agugyamu ki n'agamba tali ready kujja kubeera mujulizi. So omusango abeera agusse nga yafunye ekituga ekintu kitono. So tuyige nti tewali ssente zisinga bulamu bw'omwana wo. Kati omwana omukazi yamulumye wabanga alina siriimu, yamulumye n'amannyo ge asobola omulwaza obulwadde bwa mukenenya n'obulwadde obulala nga hepatitis B, hepatitis C n'obulwadde obuyita mu contacting ezo bwezityo. So oyo omukazi yeetaaga kumutwala mu zoo Entebbe ne bamukolera akuuma ne bamuteeka mu kyetaaga nakomera ne bakikuumira omwo ne tukiraba nakyo nga kizaakayo ne bakiwa emmere nakyo tukiraba nga kizaakayo ekiruma abaana. Kozi hono beera ekisemberayo ddala bw'ogamba nti abazadde okwekobaana eyo ensonga mugenda gikwata mutya kuba okwekobaana kweka kuyitidde munaakikwata mutya okola nti omuzadde yeekobanye ne ba victim. Abaana kati bamanyi eddembe lyabwe, tugenda kwongera mu publicity yaako abaana okumanya eddembe lyabwe. Bakutulugunya oli waka bakukuba bakutulugunya bakuganya okusoma tulipotingire ku namba eno weti kati ffe tugende tunoonyereze lwaki otulugunya omwana niwabeera ono nga yitata w'omwana nga naye alina ensonga lyakoze naye bajja kumunoonyerezaako bajja mukwata kubanga omwana abeera wa Uganda tabeera wa muzadde we. Ebyo bwe bijjidde nga waliwo omwana ayakavaayo alabika yeekubira nduulu okola nga taasibulwa muzadde avuddeyo alaba nti abazadde banyirizibwa naye tulaba nga eggwanga erimu tutte nga omwana omusobya. Ogamba omwana wa kamiliyoni. Yes. Omwana wa kamiliyoni mutuufu waddembe okwogera ekimuluma nekimunyigiriza ate waddembe okulwalira eddembe lya kitaawe. Abayimbira mu nsonga za kamiliyoni n'omwana we mu abatalina buvunaanyizibwa. Omwana wabanga tasobola kugenda kitaawe n'amuwulira alina kutukubira ffe okwekubira enduulu mu public emiyambe. So twanoonyereza omwana beyogera bituufu oba si bituufu era bituufu tuyambe etya kamiliyoni okulaba nti tuyamba famire ye kamiliyoni okuva mu mbeera gy'abaddemu okudda mu mbeera entuufu omwana gy'amwagalamu. So njagala kusiima Abba Makasi kubanga labye abadde baagala omunyigiriza naye abaaliwadde levo yaabwe. So Abba oli mwana mulungi nebulala obeeranga olumba abakulu bawe ekitiibwa naye balumbe yogera obeere mazima naye tobafuma tobanyerega naye bagulira amazima. And I honor you for coming out, speak out to save your father's life. It is our duty as your father's friends and promoters and managers and government to ensure your father regains his previous health so that he keeps entertaining the world. So Abba Makasi we here.
yatusiza omwana embeera gya bizinesi awo siruse nnyo namubamedia omukulu omuligo okukirako wano taata kyenzaba okubuuzaako embeera ono omukyala abadde ati abadde yeeyisa ate gwe mulundi ogusosoba ebintu bino abadde atera obikola era omuyita otya omukyala wakukyalo kyekimu yajjanga Maid bajja maze n'emyaka 4 wali talina buzibu bwonna simanyi kino kyavudde kyatuusa omwana kyavudde kuki yemabega mulesinaayo amanya onaye bajja mugobeera naye ku kyalo kyeki tuva okutolo kyekimu ekabaala lowa east kyetuva naye lowa east tuva mukyalo batumanyiga ambadala byogera nti mukyala wo nti olwagira nti wamusuubiza Christmas notakikkiriza nedda mukyala mbadde mazina ebbanga ddene mukyala wange ono mukyala wange ono mama zaaroli mbadde sirina intusi omumunye azibajjanga omukozi era nga buli akenzi yagendeeza asigaddeasigadde mazima oba abadde mukyala we nga mazima ddala abadde mukyala we nomwami tabeera na bwenkanya nolaba kino ekimukyala nga waali n'okusinziira tosobola kukola mugeni n'engebe tosobola kuvakola binotakuwoli nina emyaka ena ekibangazi kyomuli kyowulira kyoyagala obwenkanya okuwa omukyalo oyo yakkiriza mwana wabalabala birigo omukyalo ono abadde yetaaga kuwolereza ddala mba mateeka wegalagira naye ndoza gavumenti eri ebisinga kubi gavumenti ejja kukola buli kisoboka okulaba nti omwana afuna obwenkanya noyo omukyala atwalire